omusomo gwa muvubuka Kola Youth Conference Program nga guno gwategekeddwa mu Bukomero Town Council awo ku ssomero lya Bukomero SS. Gwetabiddwamu guest speaker ono nga ye Kizito Senior ow'eddoboozi ly'ekikugu. Ng'ono nno yakola eddoboozi ly'ekikugu erisaasanyira ku mitimbagano egy'enjawulo nga mwayitira okusomesa eggwanga wamu n'okubikkula ensi amaaso okulaba nga bayiga ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Kizito Senior mu kusomesa kwe oba mu kubaako ebigambo byayogera eri abavubuka tabudde obubaka bwa mirundi ebiri, obumu ng'abuweereza eri abavubuka abakyali mu ssomero, obulala ng'abwolekeza eri abavudde mu ssomero abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Mu bubaka bwe yawadde abayizi yabakubiriza okusoma kuba kye kiyinza okubataasa mu biseera eby'omu maaso. Abantu bannange wamma gwe bamaama taliyo ne tataliyo lwana osome n'amaanyi ekinatugatta ku mmeeza ey'abalangira kwe kubanga tusomye ate okusoma okulimu amakesi tetubabala tinamala ku 7 tetubabala namala siriya tetubabala namala siriya y'omukaaga tetukola ki tetubabala tunatangira kusoma muli mu process egenda kusoma and I'm not joking. Okujjako nga waliwo kyewayigira ewaka oba kyewayigira ku ssomero nga kivudde ku biri okujja nga kyonna kyoyize mu bulamu obwa buki obwa bulijjo ako ndikannyonnyola bwe ndidde olulala. Yagenze mu maaso n'akubiriza abavubuka okuyiga okwetonderawo emirimu bave mu mbeera ey'okunoonyanga emirimu. Bemwaka ebyokulabirako ani agenda ku kyalaani obeera ng'oli omukazi akuba ekiraka kubanga tasoma biki ababisomye tebafaana bwe batyo. Muntegedde ng'ogenda kusalawo ky'ogenda okusoma wana obeere oleme kubeera munoonyi wa mirimu obeere mutandisi wa muki wa mulimu. Kizito Senior ow'eddoboozi ly'omukugu yagenze maaso n'akubiriza abavubuka okubaako n'omulimu gw'omutwe kuba bwe gusobola okutaasa mu mbeera zonna. Nga muvudde mu birala byonna osobola kukola ki? Osobola kukola ki? Mumulembe kuno atalinayo mulimu gwa bona ku mutwe nga mutwe gwe temulimu mulimu gwonna ensi egenda kulaba oba musajja ojja kuzaala abaana bajja kubonyaabonya ekimala oba mukazi ojja kubalira naye oba mukazi mwekangaliza emboozi enjangu olaba abantu batategeera baligawo batategeera naye olaba abantu batategeera mubadde mukimanyi nti waliyo abakyala mulembe guno ng'alinda maama wo gwe njogerako ng'alinda taata aleete sente ze yakoze zibezeewo awaka naye ng'ewaka waliwo ki waliwo essigiri waliwo amanda waliwo omunnyo waliwo fulampeni waliwo butto ne muwogo kyokka ng'asunda omutwe gwe okusibiddwa n'enviiri n'agenda n'agula muwogo wa 500 n'olukumi banywere ku kyayi. Kale mama wange yafiira ki singa bwe bagenda naye nga ne ku mizigo kwabeera n'ebikomera mwabe mwe babeera bamaama naki bagenda kugulamu ki muwogo waliwo embuda muzimanyi waliwo emmombe muzimanyi waliwo ebibuyabuya byamumanyi embuda oba emmombe si tekivuma kisolo obubaka bw'omukugu Kizito Senior bugenda kuba bukuweebwa mu bujjuvu mu pulogulaamu zaffe eziddako ku Focus TV. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja ebifa mu community wano ku Focus TV yange. Emikono tebagiye bakira aleke omuntu kwajja n'akulumba ng'omukuba kabina abaki ezo zibeera mbuda. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi